ffe nga kakiiko kwe tusinziira ogamba kyandibadde kirungi kyetaagisa abantu musuukiibwe kubaka sooka oveewo ogamba naye bwe naavaawo ani anaasigala ng'akuuma kalulu kenkubye obutabbibwa ba agents we bali bebakuumi be baliwo ssebo nyabo be baliwo naye kusinziira tulabye nti wayinza okubaawo embeera ate egenda okukola ki okufaafaganya oba okutataganya obululu bwa agent wo nga mukubyagane nga mulwanye nga mwonoonye ebiri bali police station ani afiibwa kandi ekiwo kumutanwa oyinza okusanga nti oyonoonye ebyogamba nti bukuuma nekifuula tugamba ffe nga kakiiko tugamba kirungi tusooke tugeyo waka police station tuleke n'abalala batanalonda bajye balonde naye ebiseera ebyokola binatuuka tugende tulabe okulwala kutambula kutya naye abantu betulese mabega baani abakuumi we bali etteeka eryo ngambi etteeka ekizibu kiri kufa abantu bateeka birikkiriza okusigala police station tweyisa tutya engeri gye tweyisaamu ekuuma esobosesa ebigenda mu maaso ku police station obutatataganyizibwa obwaddika ekizibu kiri kufa abantu amateeka tegabeera nekizibu ekizibu kubeera ku nnyeyisa y'abantu bagondera tebagondera bweba kugamba beera ku mita abiri njagala omuntu aveeyo agambe nti ffe tuwewamye ffe tukakasa tetugenda kulwana tetugenda kuleeta akavuyo tetugenda kutiisatiisa waliwo omwami yangamba yali alondera eruzira mwaka 20 police station yali eruziba bamugamba nti ogenda kulonda ekiri waliwo abavubuka bona batamye bwogenda eri bakutuna erisu nga bakutiisatiisa simanyi omwami omanyi kyeyakola yagamba sebo nyakwata enyondo nengiteeka mu nsawo yange yekooti era nengenda era onyagenda nyasanga kyekimu abavubuka baali wali nga besuddemu bona nga balinga ki bona nga batamye ng'enjuki biki naye mbagamba nze kemunkwatako yajjayo enyondo nga nze nja kufa n'omu nga temunankwatako kakati ekisooka obungi bw'abakuumi omanye nti tulina police station meka 5,773 mu ggwanga kati tosobola kumanya nti mu kifo kino abantu bagenda kwekumamu muliro oba bagenda okutandika okulwanagana tuteekeko security balo neffe tugamba nti okwawula ebyo byonna kubanga mugezaako okutaasa embeera oyinza okwesanga nti ate wabaddewo okutiisatiisibwa oba wabaddewo embeera esobola okutiisa batanalonda bawula ebintu nga bibwatuka ekyokulabirako wabayo embeera bwetyo basecurity negezaako okutaasa embeera n'ogiza mu nteeko ne batandika okusaba oba tiyagaasibo n'ebirala kati omuntu atanalonda olowooza anaavaayo waka wanaawulira nga bibwatuka biri police station ate ebyo ebiri eyo zikyagenza so tugamba that's what we are insisting and saying sikyobo is not for bad intention ebigendera byaffe si bikyamu oba okugezaako okukubira gundi akalulu oba okukwata mu kalulu kakanteti gundi ate nekirala tulina obuwuma bwaffe obuwuma bwe obugenda okutangira oyi yonna yenna agezaako okufuna obutayisibwa mu mateeka buwuma bundi ekyokubiri nga bwe ngambe buli kandida alina aba agents bwe banaaba bewadde eyo ne baweereza ba agents buli polling station nkubuulira teri polling station egenda kubeera n'aba agents bali wansi wa 20 teri kubanga bwe wekugambye bakandisi ba president bali 8 ba agents 16 buli polling station buli constituency ojja kusanga ba MP balinga ekitono nnyo mu bataano already ba agents 26 or 30 agents. Are those not enough voter protectors? And moreover, they recognize the law in law. So let us avoid a situation that will bring about chaos and confusion, commotion and confusion and violence.
that may end up destroying what you think you are trying to, by saying you are keeping around, protect your votes, the votes of your candidate. You may end up actually destroying those very votes you thought by keeping around, you are guarding when chaos and violence erupts involving you and other people.